Obadde obimanyi leero tukuleedde omu ku basajja bakyasinze okuba n'ebyoya ebingi ku mubiri nga byatwaliramu ne Feesi ayitibwa Lale Gomez kigambibwa nti yazaalibwa n'embeera ky'oyinza okuyita ekirwadde eyitibwa hypertrichosis eno nga yeviirako abantu okuba n'ebyoya ebingi ddala ku mubiri ebitataliza na Feesi. Taata w'omwami ono yakazibwako Olofman agamba nti nga famire tekyabatiisa nnyo nga bamaze okuzaala omutabani ono n'embeera ng'eno olw'ensonga nti waliwo n'abantu abalala 30 ab'ekika kye nabo abaliko embeera y'emu era nga kibatwalira ensimbi eziwulirako ddala okusobola okulabirira Feesi zaabwe ne bazibeezaawo nga zirabikira ddala bulungi. Wabula muganda wa Lale omulala Gabriel nga naye awangaalira mu mbeera y'emu ku myaka 16 yali atandise okuzannya mu saakasi mu kifo ekya Olofman. Kyokka ye Lale eyayatiikira ennyo mu California naye yatandika okuzannya nga Olofman era nga wamutuuseeko ebitundu 48 ku 100 ku mubiri gwe byonna bijjudde ebyoya ebya bbulaaka era ebikwatidde ddala yadde ng'omwami ono azze ayita mu kuboolebwa n'okujeregebwa okw'ekika ekyenjawulo mu kaseera kano yeemenyera likodi y'ensi yonna ng'omusajja akyasinze okuba n'ebyoya ebingi ku mubiri ekirwadde ekitawaanya omuwendo gw'abantu abatasukka mu 100 mu nsi yonna. Emyaka ena emabega Gabriel muganda we ono yeewangulira omukyala ayitibwa Alicia era nga batuukidde waero nga balina n'ezzadde wabula nga ye Gabriel yatandikawo n'omukutu ogwa TikTok gw'oyinza okunoonyako era ng'olw'endabika ye n'obunyuvu obumuliko aliko abagoberezi abataka wansi wa 300.